Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala eryo eriteekebwa mu bizigo. Eddagala eriteekebwa mu bizigo ly'osobola okwesiigako buli ku makya ng'ogenda ku mulimo, ly'osobola okwesiigako ng'olinako gy'olaga, ly'osobola okwesiigako ng'ogendako ow'omulenzi wo ow'omwami wo n'obeera ng'otambula bulungi. Eddagala lino lyakuteekebwa mu bizigo. Naawe agamba nti nze tebankwana ntambula mu kkubo naye sikwanibwa, eddagala lino beera ng'olyesiigako kigenda kuba kikuyambako okubeera ng'abantu bakulaba. Okusookera ddala kasooke nkubuulire eddagala, nkusaba ofune kayaayaana. Funa kayaayaana. Kayaayaana oyo funako obukoola wamu n'obumuli liteekaawo ebbali. Ofune omukaabira. Omukaabira funako bikoola byokka nabyo bigatte kayaayaana. N'akasekera. Akasekera akawukiwuki akatalina maggwa. Funa akasekera akatalina maggwa. Funako bikoola nabyo biteeke ebbali. Ofune namirembe. Ku namirembe ono funako obukoola wamu n'obumuli nabyo biteekaawo. Kati eddagala eryo nkusaba oligatte wamu. Kayaayaana funako bimuli na bikoola, omukaabira funa bikoola byokka, akasekera akatalina maggwa funako bikoola, namirembe funako bikoola wamu n'obumuli. Namirembe funa namirembe omukazi gwe tuyita namirembe omukyala gw'oba ofuna abaako akamuli aka kkala. Kati funako bukoola ofuneko n'obumuli. Nkusaba eddagala eryo ligatte wamu lyanike. Naye mu kwanika gy'olina oddyanika lyanike mu kisiikirize oba lyanike mu nnyumba likale bulungi. Lijja kukala bulungi nnyo. Liteeke ku lusaniya olyanjale bulungi oba ku mukeeka olyanjale bulungi, ofune mu nnyumba w'oliwanika w'oliteeka. Ligenda kukala bulungi nnyo. Bw'oba tolyanise mu nnyumba osobola oddyanika ebweru naye olyanika mu kisiikirize. Enjuba gy'eva bw'eti ekisiikirize kiba kitambula eky'ennyumba. Kati gw'oteeka mu kisiikirize bw'otyo bw'olina okubeera ng'olyanika eddagala lino okusobola okusigalamu omugaso. Kuba ekyamazima omusana ogwo ebiseera ebisinga gwonoona eddagala singa obeera olyanise mu kasana direct. Ebiseera ebisinga eddagala lyonooneka, omugaso gwe twagalamu ogwo ne guba nga gukendeera. Kati lyanike mu kisiikirize oba olyanike mu nnyumba. Eddagala lino we liba likaze likolemu ensaano bulungi nnyo. Kola ensaano. Ensaano eyo gikole nga bw'ogisengejja, ogiteeka kasengejja kakatono n'oyisa kasengejja. Kati obuba buyiika wansi w'olembese yegenda okubeera ensaano entuufu. Kola ensaano eno nga bw'ogisengejja, gikole nga bw'ogisengejja. Osobola ogisengejja emirundi ng'esatu oba ena. Kati oba onaaba ofunyeemu obwo obusemberayo ddala bugenda kubeera bulungi nnyo. Bw'olina okuteeka mu bizigo, butabule mu bizigo. Funa ebizigo ate nga si bya abo. Funa ekizigo nga tekirimu ate eddagala ddala. Funa ekizigo nga tekirimu ddagala ddala obeere ng'otabulamu eddagala eryo. Beera nga weesiiga akazigo ako buli ku makya ng'ogenda ku mulimo, olinako w'olaga, ogenda wa mwami wo, ogenda mu miitinga, tolina bakwana, otambula mu kkubo teryakunyiga, tebakwana, tebakusiiya, tebakugambako. Beera ng'eddagala eryo buli ku makya ng'ogenda kutambula oba misana ogenda kutambula oba kawungeezi, beera nga weesiiga akazigo ako akalimu eddagala. Osobola okkeesiiga omubiri gwonna oba osobola okkeesiigako mu feesi ne ku mikono n'otambula. Kiri eri ggwe ky'onaaba oyagadde naye nga kikulu nnyo obeere ng'okeesiiga ng'ogenda kutambula. Kagenda kuba kakuyamba bulungi nnyo. Ekirala eddagala lino obeera olyesiiga oteekeddwa okwogera, olina okulaamiriza. Kisinziira wa gy'olaga, ogendako wa, ogenda ku mulimo oba ogenda wa mwami wo. Kati bye bigambo by'olina okwogera, oteekeddwa okulaamiriza. Ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino. Osobola okugamba nti kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Njagala omwami wange abeere nga nsekera. Njagala bakasitoma bange babeere nga bansekera. Njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Osobola n'okugamba era nti guno mukaabira, njagala buli wempita abeere nga bankaabira. Guno mukaabira, njagala buli wempita babeere nga bankaabira. Bakasitoma bange babeere nga bankaabira. Omwami wange abeere nga nkaabira. Ono kayaayaana, njagala omwami wange abeere nga njaayaanira.
njagala babeere nga banjaayaanira buli wempita, njagala bakasitoma bange babeere nga banjaayaanira. Ogambe nti ono Namirembe, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange, njagala mbeere n'emirembe mu maka gange, buli wempita njagala mbeere n'emirembe. Kati n'olwekyo nyagadde mbawe ku ddagala lino limusobola okuteeka mu bizigo n'obeera nga buli ogenda okutambula nga weesiiga kazigo ako, oba omaliriza okunaaba ogenda kutuulako awo waka n'omwami wo n'okeesiiga. Okitegeera kwegamba omwami wo oyo ajja kwongera okukwagala, ajja kwongera okukuyaayaanira. Omwami agenda kubeera nga akuyaayaanira, ekyo nkikubuulya. Kati n'olwekyo osobola okubeera nga okeesiigako mukadde ako omwami kabeerako ewaka, osobola okubeera nga okeesiiga kazigo ako. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kuba nyongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi. Mweraba.